الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل كما قال الله تعالى: فتزودوا فإن خير الزاد التقوى. abalungi abakkiriza atendebwa n'amatenda amajjuvu y'owekitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala. Musaba okusaasira kwe n'emirembe ku wekitiibwa omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wa sallam. Naam, nga tetunnagenda ku nsonga ya kutaano, njagadde tuyiseewo akasonga kano eri baganda bange mwenna bashekhi abanaatuukibwako ensonga eno. Ab'ebitiibwa bakadde bange, omubaka Muhammadi yakijjanyizibwa ng'ali e Madiina. Ndi mumativu nti mukakasa nti teyazzaako bigere bye mabega ne baswahaba ne balemesebwa okwogera ku mazima, okwogera amazima n'obulyazaamaanya. Baswahaba bakijjanyizibwa nga bali e Makka, tebavangako ku mazima, banywera ne battibwa naye baasigala boogera ku kikyamu. Bakadde bange tunywere, waliwo ekigambo kye naleka e Uganda ekigamba nti bannange mwogere bitono. Mbu abali makomera Allah ayisiza ku bigambo. Eyo nno abakafiri n'abannanfuusi ne bagifuula, era ne sitaani nayo n'ekizimbya mu mitima gy'Abasiraamu. Kati ebintu bingi bikolebwa ku Busiraamu, abawalimu b'eddiini eno ne basirika. Abamu nga batya ebiyinza okuva mu ebyo bye bagenda okwogera ku bulyazaamaanyi obutuusibwa ku ddiini. Bakadde bange, duty yammwe kutuusa ekyo Allah kyasiima. Buli ayingira mu kisaawe kya ddaawa ebintu bina aba abisuubira: asijin, ekkomera, okuwaŋŋangusibwa okuva mu nsi ye, okkubibwa, n'ekisembayo ekinene ku kye bakola, kuttibwa. Ebyo bina. Yunifoomu y'obwadda oba olina ogyeyambula w'oba tobisuubira. Kati singa ebyo byanywera mu mitima gyaffe, sisuubira waani ayinza kutukuba ku mukono kutugaana kwogera Allah kyatwagaza. Nga mu byatwagaza tuteekeddwa okukoma ku balyazaamaanya, obbagamba nti muve ku bwenzi, muve ku riba, mulekerawo siba abasiraamu, mulekerawo obulyazaamaanya,
mubeere benkanya bye tuteekeddwa yimirirako. Naye okubanga omuzikiti gwe Bushenyi gwawambibwa ku biragiro bya Ramadani mu bajje n'olukiiko lwe, okubanga abawalimu mwasirika ne mutavaayo kwogera ku bulyazaamaanya bw'abalyazaamaanya obwo, n'ebigambo by'obwonoonefu n'obukafiiri bizze byogerwa abonoonefu ku mikutu gya mativi ag'enjawulo, abawalimu ne basirika. Ensonga eyalyogeddwa n'otasuubirayo muwalimu ayinza kusirika nga bonna bateekeddwa ovaayo ejjoogerako. Nze nsooka wa bbanga nga sinnayogera kintu, nsooka kuwa gaapu bawalimu banene. Abawalimu abanene bensooka okuwa ttayime boogere ku nsonga. Lino ejjinni lya Umaru w'ennansana lyavuddeyo ne liyisa statement ekigambo ky'obukafiiri mbu kabaka Allah yamwogerako mu Qur'an, mbu eyo aya Maliki Nas Allah okwogera ku kabaka nti kabaka w'abantu, mbu yali ayogera ku bwakabaka bwa Buganda. Abawalimu tebannavaayo kumenyawo statement ye. Ramadani mubajje baggadde omuzikiti e Bushenyi, abawalimu basirise. Muganda wange Mbaziire yayivuddeyo n'ayogera ku nsonga eyo, abalala basirise. Ki muneewo tunaayogera ebingi bajja tukwata, tujja gende na Rufeenya. Bakadde bange abalungi mbanyuheeza nti wallahi Allah gwe yawandiikako ekkomera togenda disimattuka. Wallahi billahi tallahi Allah gwe yawandiikako ekkomera togenda disimattuka. Allah gw'ataaliwandiikako ni walyogera ebikankana tagenda kuliyigira. Tewaliiwo foosi ya kintu kyonna esobola kutuusa kadali ya Allah. Tewaliiwo foosi. Mpozzi nga nze yabitegeera obukyamu, munampa obujulizi bakadde bange. Simanyiiyo foosi ya gavumenti eyinza kutuusa ku mwana wa Adamu bulabe nga Allah takkiriza. Subhana man la yanam. Olaba sitaani zonna niwe zikuŋŋaana tezisobola kutuusa ku mwana wa Adamu bulabe nga Allah takkiriza. Abdul-Wahaab Katarangwa yali amiru wa Dubai, bamukima wano Dubai. Essaawa zino akyaliyo ekigo. Mbaziire akyali bweru atambula, ayogera ebikankana. Hasani Nyanzi gyali ebweru ayogera ebikankana, ali bweru, ali Uganda naye ng'ali bweru wa kkomera. Okuyingira kw'ekkomera kwa Abdul-Wahaab kusalawo kwa Allah, ekyo we tunakitegeera teri agenda kutukuba ku mukono kuyimiriza kwogera ku bukyamu na bulyazaamaanya nga bukolebwa mu nsi. Bannange ffe abateekeddwa oteekawo emigongo gyaffe okwogera ku bulyazaamaanya nti Ramadani mubajje ne banno kye mwakoze okuggala omuzikiti gw'e Bushenyi, mwagulidde abasiraamu n'obusiraamu omulyango omukyamu. Era kye mwakoze bulyazaamaanya, balyazaamaanya mu aba Uganda Muslim Supreme Council. Newe tunaasirika abange sifa abateeke wetubanga ddala oli muwalimu newuunya omuwalimu okubuuzibwa ekibuuzo ng'ali mu kuwaanukula bibuuzo ne bamubuuza ku lino eggeege lya Anas Kalisa, seeka n'addamu ekibuuzo ng'adalimba mu kifo ky'okugamba abasiraamu ekintu ekiri direct, answer eri direct. Hiseka yakiyita eno inna lillahi wa inna ilaihi. Bannange ddala
kankomaawo baganda bange abawalimu tudde engulu. Tugenze ku nsonga ey'okutaano mu nsonga 10 ezifulumya omuntu mu busiraamu. Ensonga ey'okutaano ye yalibadde ey'okuna nazibuukamukko naye nga wezasengekebwa mu kitabo kino ekiyitibwa Nawakidul Islam al-Ashara ekya Sheikh Muhammad ibn Abdul-Wahaab emu nagibuuka simanyi kye naliko okugenda ku sihiru gye nafuula ey'okuna naye nga eyalibadde ey'okuna yeeno gye tufudde ey'okutaano. Kale ensonga ey'okutaano mu nsonga 10 ezijja omuntu musiraamu. Man itaqada anna ghayra hadi nabiyyi sallallahu alayhi wa sallam akmalu min hadihi aw anna hukma ghayrihi ahsan min hukmihi kalladhina yufaddiluna hukma at-taghut ala hukmihi fahuwa kafir. Bitegeeza ki? Omuntu yenna akkiriza nti waliwo obulungamu obujjufu okusinga obw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama oba ennamula ennungi esinga ennamula ye fahuwa kafiru, abeera mukafiiri ow'ekikolo. Ekintu ekyokutaano mu bintu ebifulumya omuntu mu busiraamu kwe kuba n'enzikiriza nti waliwo obulungamu obulungi era obujjuvu okusinga obulungamu bw'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama oba okukkiriza nti waliwo ennamula esinga ennamula y'omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama oba okugyenkanyankanya n'ennamula ye oba okwenkanyankanya ennamula ye n'ennamula endala oba okukkiriza nti ebigambo by'omubaka bituufu naye bikoma mu mizikiti tebigwanidde kuteekebwa mu mbeera z'abantu eza bulijjo ng'ebyobulamu, ebyobufuzi, ebyenfuna, ebyamateeka n'ebyenkolagana, oba okugamba nti kati omulembe gukyuse guno gwe tuliko, ennamula y'obusiraamu tekyasobola kubeera ku mulembe guno, oba nti egwanira bawarabu bokka, eyo mawanga g'abawarabu yokka gyegwanidde, oba nti ennamula y'obusiraamu yesinga naye ennamula endala ezikolebwa constitution zikkirizibwa okulamuzisa. Alina enzikiriza eyakaafuwala n'ava mu busiraamu ne bwasigala ng'asaala ng'asiiba ng'awazzaka ng'akola n'emirimu gyonna egikolebwa abasiraamu olw'ensonga nti aba takkiriza nti Muhammadi mubaka wa Allah omutonzi Allah yamenyawo obukkiriza bw'oyo yenna atalamuza nnamula ya mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Yagamba omugulumivu Allah mu surati Nisa'i wembasa erabidde ndowooza aya nga 65 yagamba nti fala rabbika la yu'minu hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharaja mimma qadaita wa yusallimu taslima. Nedda ndayira omuleziwo tebasobola kuba bakkiriza okutuusa nga bakulamuzisizza mu ebyo ebigwawo wakati waabwe ate oluvannyuma ne batafuna nkenyera yonna mu ekyo ky'oba olamudde wabula ne beewaayo olwewaayo. N'agamba omugulumivu Allah era mu surati Nisa n'agamba nti fa intanaza'atum fi shay'i farudduhu ila Allahi wa rasuli in kuntum mu'minuna billahi wal yawmil akhir. Bwe mulemwanga okukkaanya ku nsonga yonna mugizze eri Allah n'omubaka we babalamule
bwe mubanga ddala mwakkiriza Allah n'olunaku lw'enkomerero n'agamba omubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam wa khayla al-huda huda Muhammadin sallallahu alayhi wasallam n'obulungamu obusinga obulungi bulungamu bwa mubaka Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Okukkiriza nti Muhammadi mubaka wa Allah kiyimirirawo ku bintu bina. Ekisooka kukkiriza nti byonna bye yayogera mazima. Ekyokubiri obutasinza Allah okujjako ng'omusinza nga bwe yayigiriza. Ekyokusatu obutalamuza nnamula yonna etali yiye. Ekyokuna okukkiriza nti ateekeddwa okugonderwa, obutakola ebyo byonna bye yaziyiza n'okussa mu nkola ebyo byonna bye yakkiriza. Atakkiriza bintu ebyo bina aba teyakkiriza mpagi ya busiraamu esooka eyimirizibwawo okusinzibwa kwa Allah yekka n'okuba nti Muhammadi mubaka we. Era kyava aba omukafiri yennyini ow'ekikolo. Owekitiibwa Allah mu makulu ga aya surati Nisa ndowooza aya ya 6 Allah yagamba nti abaffe tolaba abo abannanfuusi abagamba mbo bakkiriza ebyakussibwako n'ebyo ebyassibwa oluberyeberyerwo ate nga beegomba okulamuza ebitali Allah songa balagirwa okubikaafuwalira kyokka nga ne shayitaani yeegomba okubabuza olubuza olwewala ennyo. Yagamba Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymin nga nnyonnyola ayati eyo mu kitabo kye kiyitibwa al-qawl al-mufid. Yagamba nti walam yakul alladhina amanu la annahum lam yu'min bal yaz'umunahum dhalika wa hum kadhabun. وهم كذبون لأنهم أفلم تكذبوا أقوالهم. Shawfemini agamba nti teyagamba nti ababakkiriza Allah teyagamba nti ababakkiriza bali yagamba nti wabula yagamba nti abo abeeyita abakkiriza kyokka nga balimba si bakkiriza anti ebikolwa byabwe birimbisa ebigambo byabwe olw'okwegomba okulamuzisa ebitali Allah ne betegomba kulamuzisa Allah n'omubaka we Muhammadi sallallahu alayhi wasallam. Obujulizi obwo bwonna bulaga nti omuntu yenna akkiriza mu bantu okutuula ne bakola amateeka agafuga abantu constitution ng'alaba nti terina mutawaana gwonna oba nti semateeka eyakolebwa ababaka ba parliament wankizo ku nnamula y'obusiraamu eyitibwa sharia oba nti semateeka n'amateeka ga Allah byonna bye bimu oba nti amateeka ga Allah ga nkizo naye n'okulamuzisa semateeka kikkirizibwa omuntu oyo akaafuwala n'ava mu busiraamu. Era abamanyi b'obusiraamu bonna beegatta ku bukafiri bw'omuntu ayina entegeera eyo.
n'omuntu yenna akkiriza mu kwawula eddiini n'ebyobufuzi n'entambuza y'eggwanga n'agamba nti eddiini egwanidde kukoma mu mizikiti yokka, tegwanidde kuyingizibwa mu nteekateeka ya ggwanga n'okulamula obulamu bw'abantu, public life, naye abamanyi beegatta ku bukaafiiri bwe. Yagamba ow'ekitiibwa Allah mu surati Maida, yagamba nti waman lam yahkum bima anzala Allahu faulaika humul kafirun, oyo yenna atalamuza ebyo Allah bye yassa, abo nno be bakafiiri. Allahu akbar. Oyo yenna atalamuza ebyo Allah bye yassa, abo nno be bakafiiri. Baganda bange, nsaba muteekeyo nnyo amagezi ku nsonga eno ey'okutaano. Obusiraamu bw'omuntu tebuba butuufu okutuusa nga akkiriza nti obusiraamu bujjuvu era bubuna embeera z'obulamu zonna ez'omuntu, complete way of life. Era ateekeddwa okumanya nti tewali akkirizibwa kukolera bantu mateeka gabafuga okuggyako omutonzi waabwe yekka, oyo amanyi embeera zaabwe n'ebyobulabe gye bali. Omusiraamu ateekeddwa okukkiriza nti obusiraamu bujjuvu mu mbeera y'ebyenzikiriza, mu mbeera y'ebyobufuzi, mu mbeera y'ebyenfuna, mu mbeera y'ebyobulambuzi, mu mbeera zonna ez'abantu n'embeera endala zonna. Obusiraamu bujjuvu. Teyeetaagayo nkola yonna mu nzirukanya y'eggwanga okuggyako nga Allah yagirambika bulungi mu Qur'ani oba omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam yagirambika bulungi mu sunna. N'olwekyo kyateeka omusiraamu okukkiriza nti ennamula y'obusiraamu, shariya yokka yeeteekeddwa okulamula abantu, nti era ennamula zonna endala eziyimirizibwawo ennamula zonna eziyimirizibwawo ezenkanyizibwa shariya zo teziteekeddwa kulamula bantu. Tewali nnamula yonna eteekeddwa kusukkulumizibwa n'ogisukkulumya ku shariya oba n'ogamba nti zikkirizibwa okulamuzisa oyo nno twamulabye dda nti aba mukafiiri yennyini ow'ekikolo, olw'okuba aba yeefudde omumanyi okusinga Allah, era nga yeefudde alumirirwa abantu okusinga omutonzi, yeefudde alumirirwa abantu okusinga Allah eyabatonda, era aba alangiridde nti ennamula y'omutonzi Allah n'omubaka we erimu ensobi n'obukendeevu, era nga y'ensonga lwaki agireseewo n'akolera ku nnamula endala etali n'akolera ku nnamula endala yonna etaliimu bunafu bwonna, era aba atemeredde Allah nti tamanyi bintu bigasa bantu be yeetondera. Ow'ekitiibwa Allah kyeyava abuuza mu mbuuza ey'okwewuunya mu surati al-Mulk nti ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latifu al-khabir, abaffe tamanyi oyo yatonda. Kibuuzo kyakwewuunya, abaffe tamanyi oyo yatonda ate nga ye mukenkufu ye mukwata mpola omukenkufu. Kikulu nnyo okumanya nti ebbanga abasiraamu
abasiraamu lye baalamuzanga obusiraamu baali bamaanyi nnyo era nga basobola okufuga kumpi ensi yonna olw'okufugisa oba olw'okukulembezesa enteekateeka y'owekitiibwa enteekateeka y'owekitiibwa omutonzi waabwe Allah, enteekateeka ey'ekitiibwa eya shariya oba ey'obusiraamu. Baali bamaanyi, baali babitiibwa ng'ensi yonna ebatya. Lwaki? Beekwata ku nkola ya nannyini ggulu n'ensi, owekitiibwa Allah. Olwaleero bwe baava ku kulamuza obusiraamu, Allah yabakkakkanya basobole okudda ku nkola yaabwe eyo Allah gye yayitirangamu okutaasibwa kwe n'akussa eri umma y'obusiraamu n'okusaasira kwe owekitiibwa Allah. Enkola z'ebyobufuzi zonna eziriwo olwaleero nga democracy, communism, socialism, capitalism, secularism n'endala zajja kulwanyisa nkola ya busiraamu, era ekyo kyeyolefu bulungi eri oyo yenna Allah gwe yawa omutima omulamu. Olw'abasiraamu abangi okwesamba eddiini yaabwe ne bagaana okugisoma n'okugikolerako, ne bagoberera abakafiiri luta ku luta nga nabbi bwe yalanga, naddala abo abawangaalira mu mawanga ag'abakafiiri. Enkola y'obusiraamu ey'ekitiibwa twesiŋŋaanye ng'abantu bangi tebagitegeererako ddala, nga n'abamu mwana wange beeyita basiraamu era nga beeyita basiraamu bennyini, era nga n'abo boolabamu ng'akanyomongufu mu busiraamu nga nabo mwobatwalidde. Ekireetedde abamu kubeeyita abasiraamu okuwulirwa nti enkola, obanga bawulira nti enkola y'ekikafiiri nnungi okusinga ey'obusiraamu, ne kireetera abakafiiri okwewaana n'enkola zaabwe ez'ekikafiiri. Kale kikakata ku buli musiraamu okunyiikira ennyo okusomesa abaana be eddiini n'okugikolerako n'okugirwanirira ennamula zaayo ez'ekitiibwa. Era nga kye balwanirira kalimati shahada ebeere waggulu, naye teri asobola kudda kulwanirira busiraamu nga tabusomye kubumanya. Guno mulimu gw'abazadde, buli yenna awulira empeke ng'akyayina empeke mu mutima gwe ey'eddiini, bateekeddwa okusomesa abaana eddiini entuufu. Abaana bano balwanirira eddiini, baddemu situla fulaga z'obusiraamu ziwanikibwe waggulu, ez'obukafiiri zissibwe wansi. Ng'edda wekyali ku mirembe gy'abaatukulembera abalongoofu, Allah we yawa abasiraamu n'abakwasa ensi eno. Kino nno nnyini nsi yakitusuubiza nti ensi agenda kugiddiza bannyiniyo abatuufu, ng'abannannyini ku bibeera na bufuzi obutuufu mu nsi muno bateekeddwa kuba basiraamu. Aya eyo eri mu suurati Nuuru, munzikirize kwe tujja otutandikira omulundi oguddako biidhnillahi taala, then tulabe n'ennamula ez'enjawulo ku nsonga eno. Subhanaka Allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.